بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. baganda bange mwenna bannyinaze ab'ekitiibwa abawuliriza essaawa zino, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala bankuumire mu bulwadde buno mu kiseera kino ekizibu ennyo nga bamaseeka baffe bonna baggwaawo, abantu baffe abalungi bonna baggwaawo, tuli beeraliikirivu naye alhamdulillah. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala addamu amiina, atukingirize obulwadde buno obwa korona, atukingirize endwadde endala zonna, atuwa obulamu obulungi ya Allah. Ate era bw'aba atututte ng'asazeewo okututwala ya Allah, tumusaba atutwale ng'atusiimye, asaasire bakadde baffe bonna be yakatwala ne be yatwala edda, mikwano gyaffe abooluganda baffe bonna ya Allah basaasire mu bizibu bye balimu eyo mu kabbuli bye tutamanyi ya Allah. Abasaasire bonna ya Allah, tusaasire ya Allah, otuwonye endwadde zino, owonya abalwadde baffe ya Allah, wonya abalwadde baffe, osaasire abafu baffe, osaasire baganda baffe ne bannyinaffe abali mu bizibu. Obanga oli mu kizibu ya Allah, weegayirire Allah tabaraka wa ta'ala akusaasire, akugye mu bizibu ebyo. Naye nga nze nsaba era ddamu amiina gwawuliriza, ayi Mukama Katonda saasira, osonyiwe, osaasire, osonyiwe ya Allah, kubanga gwe Katonda waffe ya Allah. Bannaye ddamu amiina. Kati oluvannyuma lw'okutegeera salesale eya Abraha ne Allah tabaraka wa ta'ala engeri gye yamuzikirizaamu, baganda bange mugirabye engeri Allah ye gy'azikirizaamu bw'aba ayagadde okuzikiriza omuntu oba ekitonde kyonna. Tuddeyo emabega gye twasookera era twali twayogera ku nsonga y'amasanamu agaali gasinzibwa era n'engeri gye gaatandikamu, era waliwo kye twalekayo nga kino kikulu nnyo era nga kitulaga eddiini yaffe kyeri eya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Waliwo ebintu nga bikwewuunyisa ebyo ebyasangibwa mu kiseera kya jahiliya ng'obusiraamu tebunnajja. Abantu bano kankubuulire baali bamanyi Katonda waabwe era baali tebasobola kutondayo oba kukolayo kubumbayo sanamu li bayita Allah, baali tebakisobola. Era baali bakimanyi nti Allah talina kimufaanana, era ne bakimanya nti Allah yatubeezaawo. Era mu kitabo kye ekitukuvu atugamba Allah ti bwe babuuza nti ani yabatonda, bagamba nti Allah. Ani atonnyesa enkuba, baddamu nti Allah. Ani aleeta riziki yammwe, bagamba nti Allah. Bwe babuuza nti ani Katonda w'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu, bagamba nti Allah. Kati ne tubeerawo n'ab'ennaku zino abatalina ddiini n'akamu wadde, bano tebafaanaganira ddala nabali omubaka alayhi salatu wassalamu nga tannajja, abo abatakkiriza abaasookawo ng'omubaka alayhi salatu wassalamu bo baali bamanyi Allah tabaraka wa ta'ala, wadde baali bagamba nti tewali mutonzi omubaka alayhi salatu wassalamu okujja mu bo, ne Allah gwe yaleeta ng'abamwanjulira baali bamumanyi, teyali mupya. Kati lwaki tebaasiramuka era lwaki baali tebasinza Allah mu bujjuvu ate ne basalawo okusinza amasanamu? Kubanga baali bamanyi nti mu suratu Zumara Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeza illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Bo bagamba nti ensonga lwaki basinza amasanamu gano, bo balaba nti boonoonefu nnyo, tebasobola kugenda ku Allah direct kumusaba. Kale ne bateekawo wakati waabwe ekintu kyonna ekibatuusa ku Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeza n'atugamba nti basinza bino ebitagasa, nga babisinza ne bandekawo nga beekwasa nti bino bye bateekawo bye bibatuusa eri nze, mbu bo boonoonefu nnyo, tebasobola kuntuukako direct. So ng'ekyo kikyamu. Okugatta Katonda n'ekintu ekirala okwabwe tekwali kugirawo ddala Allah tabaraka wa ta'ala. Era baakakasanga nti Allaata wal Uzza tasobola kubazuukiza, Manaata tasobola bazuukiza. Kati kino ekintu kikulu nnyo olw'ensonga nti naffe olwaleero bye tukolera ddala, Mungu atusaasire ya Rabbi, tubikola tutya? Bannaffe abo babikola batya? Kigambo ku kigambo, nnyukuta ku nnyukuta, tugamba nti tuli boonoonefu nnyo. Kati kyusa Laata oteekewo bawali, okyuse Uzza omuteeke ku basheekhe,
okyuse Manaata omuteeke ku bapiiri bano ab'abayindi, okyuse n'amasanamu amalala ago ogateeke ku bapristi, nga tukozesa enkola y'emu yennyini, nga tulowooza nti tuli boonoonefu nnyo, nga Allah tabaraka wa ta'ala ye mutukuvu nnyo. Kati tuteekawo bano basheekhe, tuteekawo bawali, tuteekawo abo bapristi, bapiiri, abantu betulowooza nti nno batye Katonda nnyo, bo basinzibwe batwaleyo essaala zaffe zituuke eri Katonda atusonyiwe. Ekyo ekintu kikyamu nnyo baganda bange ne bannyinaze abalungi abampuliriza. Kati olina okwewanikira emikono, n'owanika emikono n'osaba Allah, n'abeera ng'akusonyiwa oba ng'akwanukula, kubanga Allah gy'ali. Allah mulamu, Allah awulira, Allah alaba, Allah yanukula. Kati tutandika okusinza omuntu ono, ne tumusaba, ne tuwaayo ebintu byaffe nga tubiwa omuntu ono, ne tusaba emikisa gy'omuntu ono, olw'ensonga nti omuntu ono tulowooza nti ali kumpi ne Katonda, ne twerabira nti naffe tuli kumpi ne Katonda, ne twerabira nti Katonda gy'ali. Obwesige obusinga ne tubuwa omuntu ono oba ekintu kino, ekyo kifaananirako ddala n'abasajja Abawarabu kye baakolanga, nga tugamba nti ajja kuwaayo emisango gyaffe eri Katonda agiwulirize mu kifo ky'okuwuliriza ffe. Era tukimanyi nti olwaleero nti empisa eyo nnyingi nnyo mu ffe abasinga, era nga y'empisa yennyini ddala ddala Abawarabu abajahiliya gye baakozesanga. Era tulina okugyewalira ddala. Omuyindi ayinza okugamba nti ogeza otya piiri wange ku Allat, omusiraamu n'agamba nti ogeza otya sheekhe wange ku Manat, omukristaayo n'agamba nti ogeza otya pristi wange ku Uzza. Kati tugendeko ku byafaayo bya Allat. Allat lyatandika litya? Lyali ssanamu nga liri Taif, naye lyatandika litya? N'essanamu ekkulu eryali e Makka lye baali bayita Hubal lyatandika litya? Era nga ly'essanamu lyennyini ery'ensibuko eryasooka okuleetebwa e Makka, ffenna lye tumanyi, nga lireetebwa n'omusajja gwe baali bayita Abu Lu'ayyi al-Khuzaa'i. Abasajja ba Amalika ab'e Siriya be baali muwa olwa civilization yaabwe, olw'enkulaakulana zaabwe ennungi, n'abasajja okuba nti baali balungi nga bawanvu, n'abeegomba, n'alireeta e Buwarabu. Kati ne wabaawo n'essanamu eryali lisangibwa Taif, eryo lye baali bayita Allat, ne wabeerawo ne Manat, ne wabeerawo ne Uzza. Kati Laata yaani? Allat yali musajja nga mulungi nnyo wa mutima, era ng'agaba ssupu, ng'akola ssupu nga amukola mu bbaali ne bata, n'amugabira abalamazi. Era ekigambo Allat kigambo kya mu Luwarabu, kitegeeza latta yaluttu, akola ssupu nga amugira ddala mu scratch, n'akola barley, n'ateekamu entende, n'ateekamu bata, n'ateekamu omuzigo mulungi, ne guwooma, n'aguteekateeka bulungi, n'aguleeta, n'ayimirira ku kkubo, n'aguminkiriza nga buli eyali ayitawo n'amuwa ku ssupu, era ng'abalamazi bonna bamumanyi ti mugabi wa ssupu. Era bw'amala okufa ne bagamba nti omusajja ono yali mulungi nnyo, tumuzimbire ekijjukizo. Ekijjukizo kino ne bakizimba nga kimufaanana. Y'ensonga lwaki fe Abasiraamu oli bw'afa tetumuzimbira kijjukizo, tetumuzimbira kintu kyonna kimufaanana. Lwaki? Olw'ensonga eyo yennyini gye njokedde. Abajja oluvannyuma bayinza okwekanga nga shetaani ebakemye ne bamusinza. Era bwe bamala okuzimba ekijjukizo ne batandika okukisiimuulako nga basaba emikisa. Kati bwe bamala, generation eyajja n'etandika okukisinza, era nga bagamba nti emikisa awo ennyini we giyita mu kijjukizo ekyo ne gigenda ewa Katonda, ewa Allah. Kati mutunuulire Laata, musajja yali atendereza Katonda we, musajja ng'alina empisa ze, nga musajja aweereza abalamazi, nga musajja Katonda amuli kumpi. Kati tunuulira Jesus Christ, tunuulira Yesu, tunuulira Isa, nabbi Isa, fenna gwe tumanyi oli nabbi wa Allah ate era mubaka we, talina mutawaana, naye bo ate Abakristaayo ne bamufuula Katonda oba omwana wa Katonda, nti olwaleero bamusinza ye tabimanyi nabbimanya, bamufiirako nti Katonda waabwe, nti era mwana wa Katonda. Ekifaananira ddala n'ekyo. Era Allah tabaraka wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubuuza Isa, nabbi Isa, Yesu ajja mubuuza
ajja mubuuza وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubuuza Isa, amubuuze Jesus nti gwe wagamba abantu bakusinze bandekewo basinze ne maama wo. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, nti sisobola kwogera kigambo ekyo Allah wagulumira. In kuntu qultuhu, era bwe mba nakyogera faqad alimta, okimanyi. Ta'lamu ma fi nafsi, omanyi ekiri mu mwoyo gwange. Wala a'lam ma fi nafsik, ate era simanyi kiri mu mwoyo gwo. Innaka anta allamul ghuyub, gwe asinga okumanya ebyama. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, sina kye nabagamba okuggyako Allah kye wandakira. Ani abudu llaha rabbi wa rabbakum, okuba nti basinza Katonda Allah omulezi wange n'omulazi wammwe. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim, era nga njulira ekigambo ekyo nti nakibagamba ebbanga lye namala nabo. Nakibagamba nze siri Katonda, musinze Katonda wammwe era ye Katonda wange. Falamma tawaffaitani, bwe wanzita n'onjijawo, kunta anta raqib, gwe wali obakuuma. Raqiba alayhim, gwe wali omanyi ekigenda mu maaso, nze nali sikimanyi. Wa anta ala kulli shay'in qadir, gwe alina obuyinza ku buli kintu kyonna. Kati Jesus olunaku olwajja gamba in tu'adhibahum, bw'oba obabonerezza, fa innahum ibadu, baddu bo. Wa in taghfir lahum, bw'oba obasonyiye, fa innaka antal azizul hakim, mazima gwe ayina obusobozi obwo ate era gwe mugezi. Allah tabaraka wa ta'ala ekiseera ekyajja gamba qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, olunaku lwa leero lugenda kugasa abo aboogezi b'amazima abaakuuma amazima gaabwe ag'okunsinza. Lahum jannatun, bayina ejjana, tajri min tahtiha al-anhar, eyina emigga wansi waayo, khalidina fiha abada, bagenda giwangalira mirembe na mirembe. Radiyallahu anhum, Allah yabasiima. Waradu anhu, ate naye ne bamusiima. Dhalika al-fawzu al-azim, eryo eddaala n'obuwanguzi obw'ekika ekyo ekifaananako bwe kityo tebusangika. Eryo etteeka lisangibwa mu surati Maida, era etteeka ery'ekikumi mu 17 n'ekikumi 18 n'ekikumi 19.